Okuva Palamenti y'omukago gwa Bulaaya lwe yayisa ekiteeso ekiyimiriza amakampuni ne gavumenti ku lukalu lwa Bulaaya okuteeka ensimbi mu mulimu gw'okuzimba omulimu ogunaatambuza amafuta okuva e Bunyoro okutuuka e Dar es Salaam mu Tanzania. Abakungu ba gavumenti bangi bavuddeyo ne bambalira Abazungu olw'okweyingiza mu nsonga za kuno, nga muno mubaddemu n'omukulembeze w'eggwanga eyalabudde Abazungu okwesonyiwa ebyamafuta ga Uganda nga Nassi bwe yeesonyiwa engalabi. Olwaleero minisita w'ebyensimbi n'okuteekerateekera eggwanga Matiya Kasaija avuddeyo n'ategeeza nti ebyogerwa Abazungu n'abantu abalala ku by'okuyimiriza okusima amafuta tebigenda kubajja ku mulamwa era gavumenti yakugenda mu maaso n'enteekateeka zaayo. Kasaija agamba nti gavumenti ya Uganda yakola endagaano ne kampuni ezisima amafuta era yonna enaagendera ku kiragiro kya Palamenti ya Bulaaya baakugiwalawala bagikube mu kkooti eriyirire Uganda. Oyo wolokoso kubanga endagaano yaffe twagikola ne kampuni z'amafuta nga mwawulira pulezidenti ng'agamba nti singa bakola ensobi omulimu ne bagubwako tujja kgenda mu kkooti. Kate sirowooza nti waliwo omuntu asobola okutuwangula nga tugenze mu kkooti. Ono awagiddwa Peter Banura, ssentebe wa disitulikiti y'Ekikuube, emu ku ezo awagenda okusimibwa amafuta era ategeezezza nti bo nga bannakikuube batandika dde okuloza ku nkulaakulana y'okusima amafuta era ng'okubagaana okugasima tebuba bwenkanya. Abantu baffe pipeline wegenda okuyita abantu baba involved nnyo ate nga n'ekirala mulina okukimanya bannayuganda nti FID decision bwe yakolebwa, that's the financial investment decision. Okubanga bwe yakolebwa abantu ebitongole bingi bitaddemu nnyo ssente. Bino bibadde ku Solo Hotels e Masaka mu nsisinkano Kasaija gy'abaddemu n'abakulembeze ba disitulikiti ez'enjawulo okuwaayo ebiteeso byabwe ku ebyo bye bandyagadde biteekebweko essira mu mbalirira y'omwaka 2023-2024. Kasaija asinzidde wano n'ajjukiza bannayuganda nti wadde eggwanga lyaddirira mu kukula kwa buli mwaka naye terinnaba kugwa nga bangi bwe balowooza. COVID nga tannaba kujja, ekonomi yali ekula obutikitiki 6 oba 6 ku 10, 6%. Naye kati tuli ku 4, twaddayo emabega. Omuzungu bw'agamba nti if all is equal, nti embeera bw'eneeba etambudde nga bwe tujagala ate nga bwe tupulaninze twagala kuddayo ku 78. Kasaija era aweze okufaafaagana n'abakulu mu disitulikiti abalemererwa okukozesa ssente ezibaweebwa ne basalawo okuzizza mu gavumenti, kyagamba nti kiziŋŋama enkola y'emirimu. Accounting officers oba mu disitulikiti abakola ebintu ebyo nadda even nationally enkwatagana yaffe ejja kubaamu vaawo mpitewo. Kubanga sisobola nkuweereza ssente gwe ne zikolemu okuzikozesa ate nga waliwo oli abadde azaagala ate nga alina ekintu nakyo nga kikulu nnyo. One of my parishes has inhabitants close to 120,000 and a cell only is 40,000, which is a total population of close to Kikuube. I don't know the population. The Kasaija district, Honourable Minister, is among those districts that are endowed with minerals, but the road network in Kasaija is poor. Doreen Nakajiri ne Yusufu Muwuluzi, BBS Telefina, Gambuuze.